Aya basi nga tutandikiddeko ku poliisi olunaku olwajjo nga tutegeezezzaako nti omukyala gwe bayita Spice Diana yabadde ali mu kusika omugo wakati w'omukyala gwe bayita Rita Dancehall. Omukyala ono Rita Dancehall yavayo n'ategeeza nti yafuna obubaka obumutiisatiisa okuva ewa manager Roger oba manager wa omukyala gwe bayita Spice Diana, era ng'amutegeeza nti agenda kumutta ebintu ebitagenda bulungi. Ng'ojjukiddeko emabega omukyala ono Rita Dancehall baali bamupangisizza okuyimbirako ku kivulu kya okuzinirako ku kivulu kya Spice Diana, wabula enteeseganya ne zitagenda bulungi. Kati ekivulu ekyaggwera omuwala ono n'asobola okuba ate nga yawa analysis ye ku kivulu nga bwe kyatambudde, n'ategeeza talaba nko bayimbi bayimba bubi, y'omu ku bayimbi abasinga okuyimba obubi ye Spice Diana n'ebirala bingi nnyo. N'avaayo n'ategeeza nti bamutiisatiisa okumutta manager wa Spice Diana. Weekend we yaggweerako ng'omukyalo ono ali mu nkomyo, era olunaku olwajjo byaggweeredde ku poliisi. Omukyala yagenda mu kkomera ng'agamba tajja kwetondera manager Roger na Spice, wabula olunaku olwajjo nga womanyi nti ekkomera tewali ayinza ditegeera, yasobodde okuba ate nga yagonze, n'asobola okuba ate nga yeetoddedde Spice Diana. Bino byonna nga bwe byabadde, ono Rita Dancehall yatandise bw'ati. Amanya gange nze Nastaz Rita, genkozesa mirimo gyange Rita Dancehall, era nga ntuusa okwetonda kwange eri source management ekulibwa omukulu manager Roger omuli omukyalo omuyimbi Spice Diana, nti byonna bye namwogerako byali bifu, era tukkaanyiza ne tusonyiwagana ffenna, era tukyalina musango. Simuyinaako buzibu, tanyinaako buzibu. Aya baze awo nno kwewasobodde okuba ate nga yeetonda weyotondedde Spice Diana n'agamba nti yamusonyiye olw'ensonga ezo zonna nga bwe zazze. Simuyinaako buzibu era musonyiye kozi ne taata we naye muzadde, era wentuuse wanannyonnyola ensonga ze ne mugamba nze sibangako na buzibu bonna na muwala ono, era sina intention yadde egamba nti musibisa nti njagala kino, naye bw'abanga asobola okunjwetekako ebigambo kitegeeza omusango ate abalina okugusasulira, naye simwagaliza kikomera. Bingi nnyo nga byatambudde. Omukulu manager Roger yadde ategeeza nti omwana w'obuwala ono alina okuba ate ng'aliyirira brand ya Spice Diana ne source management miliyoni nga 10 naye ng'azigyewa. Byonna nga bitambudde. Spice Diana agamba nti yadde tayagala kusiba mwana ono, naye yayonoona nnyo erinnya lye. Ng'omuntu ali mu mulimu ogw'abantu nayanguwa nenzija ku police, nange nene reportinga era nentuusa nange okulopa kwange nti omuntu ono ayogedde bwati ne bwati, ate ffenna tukimanyi omuntu yenna atandika okulumiriza mbu wagambye ojja kumutta, ogwo musango si mutono. Era nasituka nenzija neŋŋamba nti bannaaye neekubira omulanga gwange, omuntu ABCD yagambye nagambye nja mutta, nandyagadde ayitibwe oba akwatibwe ajja abitebye n'obukakafu akole ki abugjeewe, mbanga ndi musobya nsasulire omusango gwange ogwo. So ne wayitawo akabanga because byonna byatuukawo ku social media nga mbiraba bulabi, nendowooza nti maybe ajja tuuka abikomye kuba ekyayingiramu okugenda mu interviews, okola interviews ku ma TV ne radio, neŋŋamba ndoza kino kisusse we kyandikomye era kyatwalira akabanga okusalawo ensonga zezo nno. Rita Dancehall poliisi egamba emuwadde ebbeeyi olw'ensonga. Mukyala yakwatibwa Saturday abadde amaze essaawa esukka mu 24, so okumuwa bondi tekitegeeza nti nno tusinzidde ku bye bakaanyizzaako ebyokwesonyiwa, si kwe tusinzidde omuwa bondi. Tumuwadde bondi olw'okuba nti nno abadde amaze essaawa 28 naffe wano. So nga bwe bannyonnyodde bajja kwetaaga okukola additional statements bye bakaanyizzaako, tujja osinzirira kutwala fayiro eno eri obwomwabi wa gavumenti. Bwe batuuka eyo mu maaso ne beekyusa bye bakaanyizzaako n'abantu, fayiro zonna tujja zitwala baziwabuleko. Kitegedde ensonga zezo nno, naye nga Spice Diana waliwo akatambi akasobodde okuba ate nga kalinkinze nga Spice Diana yali tannasiba mwana ono, alina obubaka bwe yaweereza Shakira ng'ategeeza ku Rita Dancehall mbw ajja mutuusaako obulabe. Ka audio kano kattabu nnyo, kawulire. Webanga nze Spice omukadde gw'amanyi not anymore saamudanamu by the way ndoza mu kusirika n'agamba ono omwana ndoza bambi ye musiru ayagala yamulinnyako, nja kikuba ekyo kimazi kiŋŋambire bambi nja kukikuba, bemba simusobola nja funa bounce yange bakikube, bemba simusobola nja funa bounce yange bakikube. Just let her go. You be careful with that bitch.
kugamba you find a place in your heart omusonyiwe Sigenda manyi musonyiwa, spice entalo nyingi mweno kati industry sisobola. entalo just musonyiwe muleke. Which way? No, my dear, naliko ku messages zino mukwali. She told me she apologized. She told me she apologized to Roger. Nga apologizing kwani? To Roger, how? Okay, can she bring back the damage that the oil one? Ina kugende ko be sure you know that. Sibo bikiwero. Ife kukambi mungambire. Ambere wala. Tell her whatever you want, mugambe, tansala mu maaso. Era ne yesterday kyabuseeko kata. Mukuba oluyi tutandikirawo. Era abakunzira mu kigambo. Shote yandi bandoza nandikomyawo. Tiba nange mugambe tansala mu maaso kubanga agamba nja kumukuba olaba tindi muto mugambe nze nnyiga ate nvaako bubi nja muyisa bubi oyo Rita oyo muvumevume ate aswale. It's unnecessary, Diana. Just ignore it. It was so bad because atundi kubayimbi abana bowanda wange tusobola kuwanda Shakira zingagamba badansa bonna badde bankolera kitegedde yeyo no Air Spice Diana behind the scenes byagezaako okuba ate nga awoninga eno maaso agamba asonyiye ate nebibuzaabuza tebinnaggwa wadde n'akamuziza bafana alina olutalo lwaguddewo ne manager Roger ayogedde ku muntu eyafiira mba Spice Diana manager Roger ebintu tebinnaggwa